coming up. Why I say it's the best moment I could ever feel in this world, it's because when someone lies down, mukukola massage, you bring out your energy, good energy, transferring to her body or to his body. Every time you be pressing him or her, you do it with softness, calmness, love. It's not that you're dating, no. But by making that someone feel comfortable, that moment. That's the moment you feel like is enjoying the moment. So that's why it's the best moment I could ever feel. You're human. Andi rawo gamba you human. Nenga nagambiwa negamba. Nebo abanga ali bwate emirundi 10. Okitegedde. Asooka mu consenso byaba mesusi. Kubuzaako mwabe for Brown Skin Events. Amanya nze Helen nga nkomyewo ne story time. Mwebale kusubscribinga, mwebale twagala mwongere okusubscribinga ku Brown Skin Events. Olunaku lwa leero tugenda kwogera ku massage era nga mbaletedde omwami. Hey guys, I'm the branch of 56. I'm really happy to be with you guys today for Brown TV. Yeah, really guys, I'm really so humble to be here with you. Yeah, mwami wamwita Brand, akola massage. Tugenda batwogera ku agenda batubuulira about massage kubanga abantu abamu muyinza okubeerawo nga tomukolangako naye nga wandyagadde omukola. Agenda batuyisaamu mu eno session agenda batubuulira. So kati mwami Brand, omuntu ali ku Brown Skin Events ayagala kumanya massage kyeki? Massage buli omu alina engeri gyakitegeeramu ate buli omu alina engeri gyakimanyamu mu ngeri engayo omuntu. So massage ono abantu abamu bamutwala mu ngeri gye balowooza bo gye bamumanyiemu depending on how they are like they present it to them. Bannayuganda bangi nnyo abatya okukola massage because batya bye babuulira eba ku massage parlours ebyenjawulo naye ate si buli massage parlour muno bibaamu. Massage parlours waliwo massage parlours eziri genuine like we wajja nkolera really so genuine to a point. Client's privacy it's her privacy and his privacy kisinziira ku ani akozeeko. So massage nga ye kiba kintu kigazi bwe ntandika okikumenyeramenyeramu Yakusula awo. Tutandika otandisa Alright, kakati massage ono gwe nga gw'okutandika okukola massage ki ekyakuleetera okutandika okukola massage? Kintu kyega kiva buto. Kiva buto okutandika nakuzanya n'enviiri. You know, I really wanted to go into nali nayagala okusiba enviiri. I really enjoyed like the care that I used to give to clients abali bajange wa anti wangu siba enviiri. Like waliwo nga kunaza mu nviiri, like how the client could feel ngawulira n'omulanga azibiriza, that calmness. Tunajanga mu saluni okujja okusiba ne bagamba munaaze n'omunaaza n'agenda ovaawo nga naawe olaba omuntu kyokoze kimunyumidde yakimukakkanyiza ate nga at the same time najja naddamu nakusaba. Kati gwe okuyingira massage like njagala tubulire olwo olugendo like how otuuka otya okubeerawo oli okuba nga omukola someone inspire you waliwo like that njagala okumanya like otuuka otya okujja nga okola massage? Massage some like okubeera nga nagwe nalabirako ku inspiring kibangawo mu bulamu because there are a lot of people that I look up to negamba really I'm really so humbled okuba nga nfunye n'omukisa oguyitawo ku page ne mulaba like nolaba ekintu kyakola ndi like what the wow how does really he do it? Nogamba honestly massage is healthy bantu abatakitegeera. Massage eyamba ebintu bingi mu bulamu ku bantu abatakitegeera like omuntu abatakitegedde ng'oba takikolangako n'awulira emboozi endala so akitegeera. So kati massage kubanga nabadde bitayita ku page. Bitayita ku page yo nenkugwako. Massage ono kati oyo gwokola. There is a way simanyi
Aba erotic, it's erotic massage. Yeah, it is erotic. Kati gwenga omuntu. Tanya girlfriend okubanga when you do that, maybe wanga zinaise nange ku TikTok page yo. Nengamba nedda ngotofunedda. Obulamu bwo kati obutambuzo kyo kubanga that's what you do. That's ebyokubeera muno ogamba muno girlfriend. Buli omu akutya. Buli omu akutya n'agamba I can't date such a guy. Nandi nga baba batuufu banga. Baba batuufu because nandi tebamanya kikyobaako but omuntu ow'ekigambo kye aba wa kigambo kye. So if someone really trusts you nga you can date a masseuse osobola. Many girls out there they do massage nenga omubuuzi omulimu gwakola nga tagamba nga just see someone ani nenga yagamba just nabyenkola nenga omulimu gwe massage nga mukolera nawaka mu bulimu nagamba ba clients bange nja bafunira waka. Now that's different from what I do. So I'm this kind of guy who is so proud of what I do. So sifayo ba gwe kiki kyogenda lowooza. In the end of the day man, it's me feeding myself. Omukyala tafayo kuwe balowooza omukyala gwembadde sina omukyala gwembadde sinafuna munanalowooza nkola mulimu gwa gwe guba gunsasuza that time. Kati massage ono wamusomerera nga nkimanyi omuntu asobola kuva buveeri n'atandika n'akola massage. I took a lot of time and a lot of learning to know what I am going to do. To know what you're going to do. Yeah. Alright, kati awo wennyini ku massage ono waliwo ebintu bingi bye tugenze nga tulaba tuwulira I personally owulira n'ogamba nti massage muno ogenda n'osasulira massage mugenze kukola. Waliwo kye bayita happy ending mu massage and of which bw'oyogera tugeze olina boyfriend ono omugamba ngenda mu massage lwaki abeera nnyo nga tayagala ogenda okola massage. Tuwulirayo zi happy ending, tuwulirayo abasajja batayagala ava mu spas, tuwulirayo. So we want to know exactly what's happening eyo. Happy ending is it a must oba kikolebwa buli kaseera kyalumulumu? Happy ending, I'll be honest, happy ending lumanyi n'engeri gyakikwatamu mukitegedde mu spas ez'enjawulo. Someone can give you an happy ending. Nagamba, I'm going to give you an happy ending, a body scrub. I'll give you a free body scrub as an happy ending. Ate n'ekirala kyenjogera ate kyenfasizingako omuntu aba tajjiridde ekyo ekya happy ending. Sometimes client agenda kujja is really stressed, had a long day at work, had a long week. Agamba I've been working a lot. I've been doing a lot in the office. So ngagamba munamanya kirwa nondyagadde going for massage. Naye engeri gy'omukwatamu yereeta embeera yonna yonna okutuuka ogamba muno tugenda mu happy ending oba batya. Masseuse yakozesa omuntu ensobi. I'll be honest, sijja kwekweka. Masseuse yenna yenna yakozesa omuntu ensobi. So saagala muntu adde awo agambe muno nagenze nensaba happy ending. Waliwo omuntu gwe bakolako massage ngaye ne bamukolako massage naye natasaba na happy ending nebaka nga is just relaxed. Ekitegedde ng'omwadde massage service nga emala buki bumazi nga totambadde kikyotalina kukola because like many guys who do massage bagoyinga wa batalina goyinga like omuntu let me say because massage tulina mu types. Muntu ayinza ogoyinga for soft or Swedish, gwe bayita Swedish abawa mpola where I be like let me calm down, let me communicate with the body eyo omuntu gyendiko with hands, not with something like oyogamba muno oba nkyogere nambe muno oba muno bambu nga balabe bagana communicating tunyumya nnyo like muisobola onyumya. Interaction means a lot when you're doing massage so that you can understand how the person feels, because if you're not communicating with the person gwokolako adinza developing a feeling sirikawo naye every time you be on a client omunyumya she or he gets to know you, you get to know the client, he gets to know you, the real you, then nembanga mweyongera kati ate kiyinza okuyamba obutagenda muki mu happy ending. Ate abalala happy ending bagikozesa ogamba mbuno abawala
let me say abawala, I will use abawala abamu si buli omu, quote me right, si buli omu bayinza okuba nga struggling, really wants the money azaagala atya n'agamba you know what, bwengenga for this massage nja kukola kino ne kino, be bano aba nga wakayingira massage 20 minutes otandikola omuntu ng'abuusa ali ku private parts zo. So kati basinga sinti omanyi bali batugamba when you enter ng'ogenda kukola massage osooka waleeri n'osasulawo nakubuuza ogenda kukola happy ending oba nedda, so ne bakuleesalinga nti kati gwe wali happy ending gwe teri wa happy ending like that. Kati ffe tuba abasinga like nga nange mwendi badde manyi nti za must bw'ogenda naye omuntu atende walire. Because I've been here. True. That's why I'm to ask you, when you go to akola kusinzira ku channel how do you feel ng'otandika okola massage ng'omuntu oli mukola ko ng'alire bati tova mu mbeera? It's the best moment I could ever feel in this one. The best moment ng'oli so right, so it is the best moment that you ever feel tova mu mbeera like noyagala to It's not something that I focus on. Then that is. Have you ever made someone feel good? Like how? Ngagwe mkulozo ko. Yeah, whatever. Let me tell you. Why I say it's the best moment I could ever feel in this world, it's because when someone lies down, massage, you bring out your energy. Good energy when it's first firing at her body or to his body. Every time you be pressing him or her, you do it with softness, calmness, love. It's not that you're dating, no. But by making that someone feel comfortable. That moment. Olanga onasiro mwana boti. Nomulanga tanso sumagira. That's the moment you feel like mlaba kakanye is enjoying the moment. So that's why njako gamba it's the best moment I could ever feel. Nika chati kati winzo ofuna client nga mukazi nga baba ali what ngadi bulala no gamba naye nange you're human. Nstegeera anti era ogamba you human naye nga nagambye onegamba ne bw'abanga ali bw'ati emirundi 10 okitegedde asooka mukozesa ensobi abamesuusi. Bw'oba okwata ku client yenna oba bw'oba odda ewaddako tubuuza, are you comfortable? Am I allowed? Should I? Okitegedde because waliwo parts ku mubiri nga ziri sensitive. Okitegedde so ng'omuntu oyinza omugamba mbadde nsaba nkole bwe nti. Okitegedde do you mind? Bagamba okay, it's fine, you go on. Wagamba no. Omanya it makes that person uncomfortable. Jukira omuntu avudde eri. Massage wana Uganda si bwe omuntu amutegeera. Ate massage therapy buli omu gy'atanaba bategeera. Okitegedde. A lot of people pass through a lot of depression. Ate bamanyi that if you go for a massage, it can really calm you down. Jukira when you're doing massage, you have to give love first. Love better. Bw'omukolako omuntu nga oyagala that kwagala n'ogamba hey, I love what I do, omuntu akifiiringa mu ngalo. That's why nkugamba negamba omuntu abantu bano abatera okugamba muno oba muno massage bakolera bino bakolera biri kisegeera oba natuukayo omuwala nannyimisa oli mukozi wa ssente yabaze like azija n'amanya bwe mu massaginga n'ayima oba n'abeera hungry for sex agenda saswa extra money ezabadde mu budget yamugamba okay kati anti extras ojja kumpayo emitwalo nga 15. Jukira ono omuntu right now that moment omuntu wayima aba tafudika nawe ekimanye yagamba okay let's finish it naye nga nze ekibuzo kinebuuza ali yenna nakola massage onakikola mpaka ddi ogenda kwegatta ku buli omu kitegeeza ki bwewegatta tugeze leero weegase ku bantu 3 ba massage nenkeera
simanyi kyobaako. Oba era kituufu. Kati about omulimu gw'okola ogwo. Yeah. Okusinziira like bazadde bo bali okay with it, bakuwagira. Do they know that is the kind of job that you're doing oba? Naye eno tuli mu aso bamzeeyi baaliwoko batukkirize naffe tuliteewoko. Kati tebali okay nakyo oba bali okay nakyo? Sinafuna budde butulamu kwogeramu nabo naye nga kyemmanyi era ngeri gye baba banneesiga because I know I don't have anything bad I'm doing. Just videos trendinga like mpulira nkoyo okubeera in the closet tell everyone that I do massage. I was like okay kambalage. Maybe those who are interested can come through nebagamba manya ekiro I really want to go and try it out. Naye ate kisinzirawo trying it out. Okitegeera because like massage yenga ye alimu ebika nga kiki nagambye ate kisinzira kikyoyagala ate kiva ne ku muntu akukolako. Bwaba omuntu akozeko ng'ali professional tekintu kyotagenda kufuna buzibu era waliwo ebosanga nagamba is massage is something usual nga tafunyangayo buzibu naye ogenda mu bano abaffe abaagala sente ez'okumukumu ezo nawava olutalo. Kati bw'oyogerako ne bazadde bo nga they are not willing to support what you're doing. Mzee wange oba bazeeyi abange kyemmanyi era kyensuubira okitegeera they can really support me in anything as long as sikwata kubo bbi oba sibikaminga kiki kyebadde tebasuubira. I do something nga njogeddemu n'abeewaka nembanyonya nembaga dad you know what I want to start doing this. Mom you know what I want to start doing this. They really trust me era wembanyonya bakimanya ne bamanya ekyo kyabadde ayagala. Kale mulimu mubaamu challenges. Bibi challenges zosanze mukola. Challenges. Challenges zibaamu mu buli mulimu. Ne challenges zibaamu be bantu abajja mu massage sometimes okay. Abamu bambi nga basookako mu massage parlors ezikola omulimu nga bo bakola gwagamba muno kufunamu ennyo ssente ng'oli ategetinga market ya ssente ate awo ne bano abajja nga bambi kyebagiridde ekyo bo bakimanyi. So kati bano abalala kibaleetera bambi obuzibu obbanyonyola that happy ending it's not a must that you have to have a happy ending ate kibaleetera obuzibu obbanyonyola bagamba massage si kwegatta. Wabula massage it's all about relaxing obadde depressed because massage engeri gyalimu ebika ebyenjawulo so kujja nogamba you know what I really want a head massage. I really want a ASMR massage. ASMR, just something simple ASMR. Sitting in the tub, then on koleko. Just make me feel relaxed. Just make me feel at home. Watch again. Kwa muntu ayinza obanga abadde ne stress aga kudduka oba kutoloka bizibu. You know what? Let me go and chill. Because massage, omanyi massage ekirungi kye. Can go out in the bars. No spending a sente z'otamanyi. Naye massage ekirungi kye era nze kyengamba ekirungi kye kyalina. It's something ky'osasula n'ovaayo nga totamidde yonyo nomo aye n'okomayo waka ne weebaka n'olya n'emirembe oyinza n'okwebaka otulo tw'obadde oludde okwebaka after massage oga but it's my no I could really sleep like this. Kati bana massage kubanga tofunangako ku challenges maybe waliwo olya complaining ze tomuwadde happy ending maybe ku bossi mubaamu enkokola like what gyokolera oba gwe nga gukolera waweka. No like mu kusookera ddala nazifunamu obuzibu obugamba mbu oli under someone manyi under someone ye oli abagamba akola buli kimu so that ojjayo sente ezo. But me, I'm this kind of person. Ne wendi entono zibaza. Zibaza ezo mbasagala nnyo kingi ennyo kiyinza okunkostinga obulamu. Ate nga life byonna life man tegulwa. Kati birungi ki byofunye mu byo ebirungi byo ebiringa byo biyinza obuteereka
naye nga byo ebiri like I really feel like I'm really inspiring another generation y'aba masseuse nga they are not concentrated on something like ekyogamba mbu tuli ku kiri ekibaddewo ekigamba mbu massage wa kwegatta ate bwe omwa muvumirira bagamba massage wa baseegu massage wa bamalaaya massage wa abantu beetunda nedda bantu I'm here like to inspire generation ng'omuntu you do something because you feel like you love it. Feel like you really do what you want. You really feel like you do what you really love munda. Sikubuuka n'ogamba nzize mbuuka zize kukola massage wakuba nalabye branding amukola nako yakutte ku muwala bw'ati nedda bantu nedda. So kati omulabi wa Brown Skin Events ndowooza bimuwulidde ebiri ku massage naye kati waliwo ali eyo nga yandiyagadde naye okubanga nga naye abadde wanga naye mwana mpulira njagala nnyo okukola massage talaba watandikira tamanyi bwagenda kikolamu gwe nga gwe omugamba ki nze nga nze nsi omugamba kiri kimu lwaki nsi ogamba ali eyo kiri kimu bw'oba oyagala okukola massage ba ku kyeboogerera massage jangu okola ekyo ekyomanyi ekituufu massage etuufu ekirwalimu ebisiriko bingi sijja kulimba bw'oba oli eyo alimu ebipimo bingi naye byonna byonna kiba wano wansi wano ku mutima ate kiba ne wano ebintu ebyo biri woyiga obikontrolinga bino wano ne wano buli kimu kijja kwanguyira waliwo bangi nnyo abatuvumirira mu mulimu guno bagamba massage yenga ye alimu bino ne bino naye gwe obwoza omukola tobitunuulira ate n'ekirala totunuulira nnyo ssente z'amangu mu massage wabula akatono ako k'ofunye kasobola okuyamba enkya okuddamu okukola endala z'osobola okukola ate tomanyi ekirala omuntu ayinza okurifaringa eri omulwadde badde manyi wali massage w'abalwadde oyinza okurifaringa eri omulwadde nagamba bambi gayi yankolako obulungi oba omukyala yankolako obulungi oyo bambi nina muzeeyi wange amagulu gamusiiwa gamuluma naye nalyagadde omuntu amukolako massage nakurifaringa n'ogenda n'okola ku oyo muzeeyi n'omanya ya kozi massage ayamba n'abasitro bw'obadde tokimanyi massage obanga mbe obanga musawo ng'ovudde ku bano bano abasawo baffe bano abeerimbika n'ajja n'agamba nze nkola massage munkubire ku nnamba bweti bayira embirabo ebifaananyi bingi nnyo ebya sipazi ezimu nga balanga bakubako n'ebyobwerere n'ogamba bakuba beetunda bwetunzi aba tebakola massage era olina okkiriza sipazi ezo eziposting ebintu ebyo tokkiriza baba beetunda basi bakozi ba massage. Kale kati twagala nga tugenda okumaliriza otubuulire TikTok handles zo social media like gyokolera abantu bagambe bafollowinge abantu bayite bajje bana bagabe massage therapy bajje ba TikTok handle nkozesa the brand 256 UG the brand 256 UG era ogendayo ojja kiraba therapist naze saze gamba muno nze kwonoona mwana yenna I'm sorry for anyone bambi akiraba n'alowooza muno bya buseegu nedda bambi mukwano bambi sandyagadde okirowooze bwotyo wabula nandyagadde okirowooze nga nze bwenkirowooza bwe nti njagala kujja kukyusamu guno omuzannyo gwa massage ng'egyo mbadde mugulowoozamu mbadde njagala tukola ekintu mu butuufu bwakyo njagala tukole ekintu mu butuufu bwakyo ng'engeri gye kiba massage ze therapy obanga ajjanjaba so bambi sandyagadde mujje nga mulowooza mbu brand agenda kunnyamba okufuna kino okufuna kiri nedda bw'oba oyagala oyiga you can always contact me on my account the brand 256 kuliko enamba zange ziteekako ku video musobola okujja nembayigiriza ekyo kye mwetaaga oyiga. Kale omulaga fa Brown Skin Events tugenda aba tukomawo ne episode endala n'omukulu brand agenda aba alyongera okutubulira about massage kyonna kye twagala okumanya. Just stay tuned subscribing ku Brown Skin Events tugenda aba tubaweereza kirala nsigadde nze Helen ku story time.